kumiza akaita ku ssaawa ey'akawungeezi oli ku 89 mwezi 2 naku z'omwezi 6 mwezi gw'omukaaga 2024 kulamusizaako nate olwaleero ku lwokuna luno pulogulamu kkiriza obagaana olina obusinzire okumpulira muzinga gwa leediyo yo oli mu mmotoka olina ku ssimu yo olina kutadde mu matu naye ng'oli omusajja wa Kabaka kwebaza nnyo weebale ddala bingi biri mu ggwanga pulezidenti abakubeerakeera eggwanga kubeera kwa oli kiseera nabeerakeera eggwanga State of Nation Address kyo kibadde kololo era nga bingi byayogedde olwaliwo nti bajja kgenda naye olwawala biseeka babaddeyo aba opposition badiwo nti bajja kgenda bakkirizanyiza bonna awamu naye ati waliwo abagenzeeyo teri abavunaana naye tuba twongera kwogera kumanya bumanya ensonga bwetambula eno musinga eyo waliwo wadde oteekateeka embaga olwaleero wadde bazimba ekidaala n'ebyuma nga waliwo y'amasanyalaze gye bataabiseeko senze ebyuma ne bitta senze gatta abantu 6 omulundi gumu embaga ebadde yaleero kitalo nnyo abeeyo kitalo ddala okufiirwa abantu baba batadde bagapasika kuwaya senga mebbatte nabo baba batutte n'atuuka taata oyo yali ku mimwa eno waliwo omusajja wamuyita Ajabu Kiyimba ne mutabani we baali bawaabibwa nekibawaabiza ensonga kyebawaabira baakuma mu bantu omuliro naye kooti yagaa nti yago omusango bigyemu ffengo abo basaba wa gavumenti ati omusango bigyemu enta era Kiyimba kati ali abutala ne mutabani we 12 ezagala ku ssaawa emu omubaka atuuse omubaka mukyala ajja kweyanjula tujja kutandika n'empola z'amuyanzuluza njagala kubuuza ku bawuliza CBS nti mwebali kubanga mutaddeko radio Ssaabasajja ate nakwebaza naawe Medi atukyaza wano buli lwakuna mbuuzeeko ne ku bannamityana abantu bakisa okubakiikira ng'omubaka waabwe omukyala mu Parliament ate nensaasira nnyo mwannyinaze mukwaya Essekanyonyi afiiriddwa kitaawe tugenda kumuziika enkya empiriggwawo era nensaasa ne famire y'abantu abantu aboyogedde bali Kigando Kasambya abafudde amasanyalaze abo nze baagala Joyce Ntwatwa muzzukulu wa Kayiira Joyce baagala Ntwatwa ye amaze okutuuka muzzukulu wa Kayiira kosooso ogite batya eyo Mityana district oba ogamba obutaka bwaffe obutaka bwamu emugulu mu Mityana South wali bagita Mityana South Mityana South okay tuyanza mpuliriza so wajja kutu nnyingi naye negenda okusooka keweya Joyce nyini ng'omuntu atuwulire kiki ekiriwo kyekigenda mu maaso n'endala abakulu bonna batuuse ojja kukwatira ku nsonga endala Joyce mulina omukolo honorable Baaga mulina omukolo nga 21 genda kubeera Masaka nga muguteeseteese okwebaza Katonda byayisiza mu bubaka Marcus Mpuuga Nsamba naye okusomoza okwayisemu mu bulamu bwe nali ndowooza nti bijja kubeera gwakusaba naye ate abantu bange benesiga obulina nti nsereko wategedde nti Abedi Wanika yakubye okuŋŋaana e Masaka yonasinaga ne bannamawulire n'amenya abantu bano wammanga Naku Musana ssentebe yennyini Abedi Wanika n'asoma Mpuuga Mathias Nsamba n'asoma Joyce Baagala era n'asoma ne Brenda omubaka omukyala n'amusoma nti mwakoze ekibiina toseka mwaŋŋaana mugenda kusaba busabi singa wali omusemi Joyce mujja agenda kukola kibiina simu tekina kumutabo naye gwe mbadde muntu omumanuuku kati saategeera nemukoze request lwako kutandika kibiina kye sibavunaana nze naye kubanga mwebuulire nti nze Joyce Baagala Ntwatwa Abedi Wanika Naku Musana Brenda twakoze ekibiina kigenda okutongoza Abedi yali chairman bazajja kubeera ssentebe pate president bakiyita batya ekyo nze ndi mukwano gwo Medi neyanziza nnyo lwaki nseka kubanga ensangi zino bannayuganda bangi nnyo abakyamuukirira ku speed
Bannayuganda enkyamuka yaabwe bangi nnyo. Bakyamuka mangu, basanyuka mangu, banyiiga mangu, bawandiika mangu. Kirabika bannayuganda kati engalo zibabeera bwe bati ku ssimu ng'agenda kuwandiika ku postinga. Ye olulaba ekifaananyi, olulaba akatambi, obwongo bwe bumugambirawo nti kakati wandiika kino. Naye ng'ensonga eyo Medi, ng'era bw'ogambye, tuteekateeka omukolo. Actually, emmisa eyo yakwebaza olw'obulamu bwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, olw'ebyo Katonda byamusobozesezza okukola n'okusoomoozebwa kwamuyisizzaamu. Kuba Katonda byonna byakuteekateekera obimwebaza kubanga ye Katonda era omugulumiza. N'olwekyo emikolo gyonna gibeerako enteekateeka n'obukiiko obuteesiteesi. Era njagala kusinziira wano ntegeeze bannayuganda nti ndi omu kubali ku kakiiko akateesiteesi. Ensangi zino waliwo embeera y'okwekomomma omuntu n'otya ng'olinga ali mu kkomera. Omuntu nga mukwano gwo kebeera embaga, Medi nkulabye ku mbaga nnyingi ng'oli omu ku bateesiteesi. Nkulabye ku mikolo mingi ng'oli omu ku bateesiteesi, tekimenya mateeka. Era nga bw'ogambye ndi memba owa National Unity Platform. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga naye memba wa NUP. Mu kibiina mwali tavangamu ate tebamugobangamu okujjawo ng'ekibiina kiwadde kiyisizza ekiragiro nti agobeddwa. Ne Brenda naye wa NUP. Bonna b'oyogeddeko ba NUP. Ekibiina mukiyise mutya? Kyemukoze? Ebyo byabwewussa. Kati ebyobufuzi bino birimu abantu nga baagala nnyo okukyamukiriza bannaabwe oba okunyiiza abalala. Kakati wagenda ne wabeerawo ensonga. Omuntu n'alaba ndowooza nti ku nsonga eyo tulaka tuli ku kisenge. Kakati tuteekewo eriruddawa. Njagala kutegeeza bannayuganda. Nze Medi ogenda okuyingira mu NUP nali ku NBS nga ngenda okwesimbawo. Era nawandiika ekiwandiiko ne kifuluma. In fact waliwo breaking news. Ne neegatta ku NUP era ne nangirira okwesimbawo. Nina eddoboozi. Nsobola okwogera bulungi Oluganda ne lwatuka. Eddoboozi lyange lyamwanguka n'Oluzungu nalwo ndusobola. Nsobola bulungi okuwandiika, nsobola n'okwogera. Kitegeeza nti singa wabeerawo embeera yonna nga ngenze mu kibiina oba nkoze kibiina, tewali nsonga yandintiisizza. Naye n'ekirala, nsaba abantu baffe babeere bakkakkamu ku mukolo guno. Abali mu studio wano, manyi nti mwena mwafunye kaadi zammwe ez'okujja. Medi wafunye eyiyo? Sinaba. Ogenda kugifuna. Semuju yafunye eyiye. Ng'ekuyita kuki? Kukusaba ku mpisa ey'okwebaza. So ebintu ebimu bireme kutizibwalira nnyo ng'abantu. Neze tuntya. Ate bireme nzirimu nnyuku. Webale nnyo era kyekugambye. Nze sirooya. Butereevu. Ekyo zikwewozaako yeze ekiri mu bantu. Abantu abo kyenjagala okubagamba. Ekibiina. Ssaabasajja yatuterawo reedi eno. Era mmanyi nti abantu bonna abagiwuliriza bajja kuwuliriza bategeere. Mpuuga wa NUP. NUP teweranga ku mmisa. Tebanamugoba Mpuuga. Era ne Mpuuga tannagobwa. Era NUP teweranga mmisa oba teweranga ku bammemba baayo kukolagana na bammemba balala. Ekyo sikiwulirangako ekiragiro. N'olwekyo kiri mu mateeka, kiri mu ddembe lya muntu okubeera mukwano gw'omulala n'okukolagana n'omuntu oyo. Ekyabuntu. Era kyabuntu. N'olwekyo ensenguujufu zikimanyi nnyo society enguujufu. Era mmanyi nti abantu bonna nga bagunjufu era nga bakimanyi. Ekirungi nabagenda okujja ekisooka mmisa eyo egenda kuyimbibwa Ssaabasumba. Ejja kutandika ssaawa 4, lujja kuba lunaku Lwakutaano. Omugenyi omukulu ye Katikkiro. Kakati abantu balinde n'ekirala Medi. Njagala nnyo abantu baffe bayigemu obugumiikiriza. Bwe bakugamba nti batandise ekibiina bagenda kirangirira nga 21, ebulayo wiiki mmeka? 3. Zirinde ziggweko olunaku lutuuke. Kubanga lujja kutuuka ate era lukole ki? Luzibe nga terunnaba. Towaawaza nnyo bantu, towanika nnyo bantu mitima. Ate naawe leka kweraliikirira. Tugenda mu panic mode. Kakkana eno mmisa yakwebaza. Semuju. Awuliza CBS. Basibalira nyawo. Kama Katonda w'ekitiibwa. Onsanze ntandikidde awo. Mukyala yeewozaako fira bitooke kyagonja. Lwaki kiki Semuju? Okusooka
Murundi wakati wese wakaseera nasuubira nnyo nti aba National Unity Platform bagenda kuyigira nnyo ku FDC. Kyo nakisuubira nnyo. Mu FDC olutalo lwasooka okunyooka luviiremu gye n'omuntu okuva mu kibiina abaali bamugoba baakiranga kumujeeja nga bwe yali akolagana ne Museveni More. Nze nkolaganye n'abantu mu mawulire n'ebyobufuzi. Omu ku bantu abasinze discipline muntu nga sinafuluma observer nawandiikanga ku bantu abawummudde nenkyalira Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise mwogerera ekinoni awo nanyumiza olunaku lumu Museveni lwe yabayita nga Museveni yeemulugunya agamba nti mu Uganda actually yagamba Bukadeefu mutendeka abayekera naye Mulwanya Mulise yanyumiza nagamba nti yagenda okutuka meeting nga abajenero n'abamagye muntu yakulira amagye abagiso bona Museveni yabayise nanga niyo omusajja alina empisa ziraba ku muntu yagana sembayo ziraba n'Abatanzania ningenda mulago nayogera naye abaali bawummudde yali Kanyayamba nagamba ekintu kyekimu naye bwe twafuna obutakkaanya mu FDC ne banoonyayo ekinaabigisa muntu buli lunaku kwe baakeeranga olumolo olwonomi yagaa nti muntu yabbye declaration form z'abeesigye n'aziwa poliisi ezavudde mu kulonda. Kati mu Uganda tuna ebibiina tebinaakutuuka nti bwe tuba tufunye obutakkaanya buno obusemye mu FDC bwalwamu mu myaka ebiri nga tukyabuyiyiza munda era lumu nabagamba abantu bafuna wano obuzibu ate bafuna obutakkaanya otakkiriza nti onasobola okgenda lufuuka lutalo lwaki lufuuka lutalo kyembuze mujju FDC nabagamba lwaki lufuuka lutalo meeting engamba Nandala ne Amelia Cristiano Ronaldo bwe yali afuluma Manchester yasooka nayogera ebisongovu Ferguson aba Manchester ne bafulumya ka statement nga katono nga beewala okusiiwukira empisa mu maana ne bamuyita ne bategeeregana abazungu batera okukozesa ekigambo kye bayita mutual interest nti twawukanye in mutual interest teri agenda kuddamu kwogera ku munne n'essaawa ya Ronaldo tayogeranga ku Manchester ne Manchester nga mukumwogerako ng'aba Nandala nti bwe tuba tugenzeeyo tusobola okwawukana by mutual interest buli omu n'agenda nebyagenze nabyo nasirika ne mbanga bafumba abaawukanye nga bakubuuzaga nti ebyomunju tebitotolwa nti twafune ng'okuma ku butakkaanya kati kyensaasira kuba Joyce Baagala ekiri mu kibiina kyammwe olwaleero Mpuuga niwe bakulaba ng'oyimiridde naye gubangaziza omusango kati wobeera kakiiko akateekateeka emmisa ya Mpuuga nga omuntu agoberera ebyabadde mu Masaka Recreation Ground talinawo nsonga lwaki tagambye ebintu gwe byolowooza nti tateekwa kubyogera nti mukola kibiina atandika agamba nti waliyo abayimiridde n'Empuuga bazaako ki nze nali neje n'omuntu nze nali chairman wa campaign ze era kata ngende naye era kasita muntu yalangirira nti agenze nambole oluvanyuma nga bamaze tuwangula akalulu nali nja ku CBS abamawulire nga baninze wano oyinza ogamba nti nga nfunyiyo ekitiibwa awo bambuuze kyekidda ku kyobuuziza Joyce Baagala bakimbuuza kirwa mugenda kukola ekibiina mugenzi nebaga nti muntu nali mwagala kulembera FDC ne batuwangula nakati kikyannuma naye sigenda kumwegata kugenda kola kibiina nensigala mu FDC ate byanzije byadde birala so n'olwekyo nze munali mbasuubira okuyigira ku FDC byemuyitamu nebyemutanaakwitamu mujja bituukako kubanga ebibiina nze bwe nali nsoma political science Makerere ekintu kimu ne ku mutwe kikyaliko political party omulimu gwayo omukulu interest aggregation, interest articulation. Kukuŋŋaanya ebiruubirirwa by'abantu abangi olumu nga tebikwatagana
processinga bulungi nemala netandika okugenda okubyogerera abantu kyovola naye nengera aba DP block nabalabye nga nabo bawanda omuliro nga bagenze muno ne bagiyingira ne babawa ne kaadi naye ng'ebiruubirirwa byabwe n'ebya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne be yali nabo ebimu biyinza obutakwatagana bamabike kakati omulimo gwammwe kubikwataganya ne mubitambuliza wamu ffe tuli mu FDC mulimu atakkiririza mu bufuzi obw'ennono nze mbukiririzaamu mulimu n'abava mu bitundu gye butali obufuzi obw'ennono obukkiririzaamu bwe bubumbwa bwange oli Muganda ndi musajja Muganda Owengo muzzukulu wa Mutesaasira namuyimba mulimu atabukkiririzaamu nyolwakuba mulimu gwangangali awamu kakati buli omu ajja nayogera ebiruubirirwa byo ne muwandika ekiwandiiko ne mugamba kino kyo kitubemeredde ng'ewamu tujja kusobola kukitambuza obuzibu bwonna n'abatandikawo ebibiina by'obufuzi mu Uganda olwaleero babitandikawo e Rwanda sikkiriziganya nabo naye baga nti omuntu okutandikawo omuzikiti oba kanisa oba kereziya tuga okuba olina ediguri e Rwanda kati abatandikawo ebibiina by'obufuzi bifuukanga byakunoonyezaamu kalulu bagenda mu palamenti oba kuba kimu naye nga tategeera bulungi ekibiina ky'ebyobufuzi kitandikibwawo okukola biki kati ebibiina gy'onaagenda mu nsi ebisinga obungi bibeera ne academies ne bayigiriza n'abantu ng'ez'omupiira gwolaba omupiira ogw'okuzanya obuzanyi gubala n'academy gw'okuzanya gumunyumira obunyumirwa ne bayigiriza abantu okusaba omupiira nali simanyi n'omupiira baguyiga naye tuba tulina Tom Lwanga mu gwa palamenti nga tuyigirizwa okusiba omupiira Tom Lwanga ku myaka gyange kanzije Joyce Tosakulaba aba DP block bayogera ebigambo bitu tumenye enkolagana n'abasajja abanupu nga ndaba Mabike ndaba Mukaaku bonna balina abafuzi bansinga simanyi byabufuzi boogera bino kati ate bulange bali mu kiiko testes omanya nti Simba atasemujju Joyce katolina kyogamba ate bayogedde ebigambo Bamabike byebateekateeka gwewuliriza nakugambye simanyi obanga ddala obuusabuusa kubaagala Joyce Ntwato Abedi Bwanika Mathias Mpuuga Brenda Nabukenya Owekitiibwa Naku Musana ne Bamabike boyogedde okusimanyi obanga obuusabuusa kwabo bonna nti kuliko atasobola kwatula bigambo abona bannabyabufuzi bakafulu webali nnyo kati nze oli w'amawulire webanga embeera yeeyo mmedi nga buli omu ku ffe asobola okwogera nga ne mu kiseera wetwagendera mu NUP era buli omu yayogera lwatu baava wano ngambalaga webali nnyo kitegeeza nti kakati topapa nnyo totya nze sinnapapa era nze sinikintiisa ali eyawuliriza nze kugamba bugambi Joyce Honorable nti abasajja bayogedde ebigambo era abo era oyo gundi era gundi kati ate bali ku kiiko testes amaze okwogera bino kino ate kibusizaawo gawukawunyonyola batuwuliriza kakati Mpuuga yakasinkana Mabike kiringa kati saawa zino okugamba nti Mpuuga yakasinkana Ssemujju waliwo ebintu ebimu nga just byabwebusa omuntu osobola okumusisinkana actually abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'Empuuga gwatandika abamu ffe tetunayingira na byabufuzi n'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya omaze kwogera bino ate kubanga oyagala ani ababeera mukwano gwe n'ekirala bw'obanga gwe olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza don't recruit me tonyingiza mu butakkanya bwo bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo mukyawe nga ggwe nze sigenda bukyawa muntu nga mukwano gwange kubanga omulala naye amukoze ki amukyayi tawalanirako siina mpalaniraako era nakyo si kya buntu Nshega amanya FDC baali bamulaba n'otafiire bamulaba ne Nasaasira kati bwe mubuuza olwo nfuluma amawulire sinayingira politics nangamba buli we nakyusanga byenzikiriza mu byobufuzi nga n'emikwano ndikyusa kati nambuuza gwe nangamba gw'oli mukwano gwange kuva ddi
olwokuba twesanze mu FDC tuli mukwano gwange naŋŋamba ansonyiwe kanyogere n'ebyamu nange otafiire mukwano gwange namugaye gulo mpereza $1,000,000 nange atojja jiza yampereza 5 nange kati these are friends for a very long time kitegeeza nti bwe nva mu NRM nenyingira mu FDC gye muli buli yali mukwano gwange yali wasigadde mu NRM talina kibiina ne mukyawa ekyo sagaganye wali tewakira bulabi tetunakula mbyabufuzi ebikubitawanya byebyokyegambye nze kyeneewuula kuba choice baagala bano sibiri kubagira ebintu ebize bibeerawo mu FDC ebimu bituteka ekiseera naye book speed kuba bikolera Katonda abasaasi nze nawagira gye n'omuntu ababesigye kyebatambuma kwolwo nafuuka munyarwanda tumukunde yali ampadde sente nebanvuma ku social media yali etandikiriza olwo nebanvuma buli kivumu nebakiteeka munyarwanda abanyarwanda begasi basanyewo FDC tumukunde yamuwadde sente kakati wesaagana ne muntu noga nti FDC n'omusajja omugezi omulaba tagenze olwobamu bali kakati kyengambira kubano nti balina okubiyiga kati obusiku bwabajja okuyita omunyarwanda andi nali mpagidde muntu kakati olwo ofuuka munyarwanda nafuuka munyarwanda nembanga nalidde sente omukunde yazimpadde kakati ate bwe nasigala omusajja mugezi kati kyembaga bano kubo lye boolekedde naye kubanga balinako ekyokuyigirako ku speed kwe balitambulirako ye neewuunyisa nze ebyo nabiyitamu byonna byonna ne babitulangira kyenjagala okuddeyo ku kyenabaddeko kiri banabyabufuzi kimale kitunduddemu kino twetaaga nnyo ebyobufuzi naga emedi gulaba obupiira batendeka Tom Lwanga yanga bwe oyagala okusiba mpira guleke bwe ogenda kuteeba goal n'okuweereza paasi ekigere tekirebeera bwe kinalabira mpira ogenda waggulu kigumye ne ku myaka ginyira bakyagigiriza ebyo gumye ekigere nenkigumya kakati ebyobufuzi mu Uganda n'ababirimu abasinga obungi teriyo kutendekwa oli abyesogga ku makya ekawungezi n'afulumya fatwa asikola kibiina kyokka n'alangira ebyobufuzi nebiteeka okutambula mu Uganda eyabingidde olwekiro yeteyewaddeemu etanzania bw'ogendayo kyama kya mapinduzi nagenda kuba ina youth league erina ekizimbe mu Dar es Salaam kiriko no za fulo 25 batendekerayo abantu bw'ogenda manyi ne ANC abenarem bo batendeka kulimba tebabatendeka byabufuzi Museveni yagala okukola wano naye kyali badde kirungi abantu ebyobufuzi okubibayingiza nze ndi wa mukisa okwawukana bana byabufuzi bangi kati nabadde kasokoso tuyinayo ebyettaka nemaga ekisooka nzize okubabuulira ebikwata ku ttaka mu ebyo mujja kubaamu bye mwagala okuwulira ebibasanyusa okuwulira n'ebitabasanyusa naye temunteerawo mbeera ejja kuntiisa kubagamba bituufu olwokuba temwagala biwulira era ekyo nze abantu ekira ekinyamba constituency teringanga yakakooza abantu benkiikirira balabufu sikkiriza kunteekerawo mbeera etakubulira byentekwa kubuulira nenkubulira bikubisa nduulu byokka ne bwe mba meeting ino givaamu nga muli banakuwavu naye nga mbabulidde ekituufu nzirayo nga ndi musanyufu kyova olaba nze okwawukana n'abantu abalala medi nze nkola campaign nakagikola emirundi 3 nengimalako nga ndi mutaayo okuva lwe ntandika mpaka kumala etofaanana balonzi abalonzi tikineetaagisa gwe nsanga awaata emmere mu katale nemuwaatirako nensanga anywa amalwa nenteekako oluseke nensanga avuga bodaboda negitokosa obunanfuusi obwo obunanfuusi nze ndi musajja musiraamu siina kyenkola nga nkikola ku lwakumpa kalulu era ngenda bulungi mu suuti yange nakadde 3 ngenda bulungi mu suuti yange nembabuulira nti ekindeese wano mukira muno sikakasa nti waliwo ansobola okusinga okukola obubaka bwa paalamenti nembanyonnyola
ne basinzira okwo ne wamagezi ku nsonga so kati neewaza nnyo bonna abali mu bibiina ebintu biri biteekwa okubeerawo eggwanga lino okutereera mu maaso ebibiina by'obufuzi kati n'atamanyi kyekitegeeza abitandika si musango weewa obudde oyige abayingira mu bukulembeze nabo batendekebwe tebeetagisa genda mu mayunivasite muteekawo obuteesi nalaba luli eyali ofiisi yamwekamu kyanga bagenda kubeera oba college training college exactly kati tukapaliseko kubeera bwezityo notraining abantu kubanga nawe wenyini ojja kuwemuka ng'omukulembeze nzize wano nga mpuliriza Mr. Kisemakula sibakuba nti weebwate waffe era bwe musanze oweyo ne mugamba nti yogera ne mu politics mu ebiri abantu bawemula bavuma yabadde ali kubayimba ebintu babitabudde olina omulya oluyimba avuma awemula muge nti kati gwetaka kuyita mu programu yaffe eyabale mupiku lwokuna otuyigiririzeko abantu neno tuli yoleke kuwemula kuvuma so eggwanga okusobola okulifunira abakulembeze buli political party eyina obuvunaanyizibwa okulambika abantu bayo ne batraining ne basobola okubeera abakulembeze kubanga togenda kubeera mukulembeze wa kibiina mwoli ogenda kufuka mukulembeze wa Uganda ogenda mu parliament ogenda mu local government bw'obeera tofunyeemu okutendekebwako okuli basic okutandikirwako ekibiina kyo kigenda kuswala ekirala mwabapya muyigire nnyo kwefudisa byonna ne muyitamu twabiyitamu ekyobola omuntu wabeera mukannaga maama wange ajati Sofia Nalwoga yabeeranga ku kyalo ebijaaba n'agamba muyingize ebijanjaalo nga mpewo yeekunta teriyo yadde kire n'ekimu n'agamba yenyogoga ku makye enkuba eyinza okutonya ekiro ne mubiyingiza kati abaana bato mwebaka ne mubulizaako kera ku makya ng'enkuba yatonye naye nga mwebase teriyo kire kati ffe tuluddewo ko Joyce mutubuuze nsobola okuwulira nti enkuba ejja kutonya naye wati wali kire kati ndaba ewammwe empewo ekunta mwe mulinda bire naye kati nze ndaba enkuba ejja kutonya twebaza Omukama Katonda tebaawula bintu bibiri waliwo ekintu mwami Nsereko isi abantu bayingira ebyobufuzi balowooza nti okubeera mu byobufuzi oli ne bwoba tokkirizigana yabeera mulabewo ekyo lwaki kakooza gwoli siriri mukamukono lwaki abantu omuntu bulekana n'omuntu ogumusango butabeera na maturity mu byabufuzi nze kankulage wasse mujunganda bwafiirwa omyenda yo era wajjanga mukulu wange Sheikh Sewufu afudde nsuuga DP yabulwa ssente n'engenda wa prime minister Lugunda nga tebalina bills kyamuse nsuuga mu ddwaliro ng'afudde nensaba ssente tumuziika kati abantu bawula ebintu bibiri waliwo omuntu okubeera nga mukwano gwo ebyobufuzi okubeera nti mukkiriziganya tikikujja kubeera mukwano gwa Medi Nsereko nze n'Omasias Mpuuga nagenda nenziikayo naye omuntu omu yali ku lumba olwo n'ayogera ebitategeerekeka simanyi bwe waliyo kati ali luddawa saagala kumunona naye kati naye kati ali luddawa ekyo tunakiyiga ddi nti owenarem buli lwoyingira ekibiina buli lwoyingira ebyobufuzi waliwo ebigambo birina okwereka werekemu ensa baleke kubeera nga bakugayuula noyogera nogwayo werekeremu ekyo kyomugamba nti wona ntuukira mu buzibu oyinza okutuuka mu buzibu nga nganda yakutaasa naye wamuvumya eggulo wamufudde ekitagasa mpeereza ebyokulabirako bingi nze omanyi nze nayogera dda wano nze okubeera olinga mukwano gwange nebekuba tutokkeriziganya nze omukwano siguta era ngwawona n'ebyobufuzi namemba wa palamenti omu omukono yankubira ekiro saa 6 nga bbaawe ali nava mu kitanda nali minister of health nengenda bbaawe nemujana kati kyabala si wa kibiina kyange nagamba nali simanyi nti abantu berekeramu obuntu so buli bwobeera mu nsi ekyo basomesa kisomese oba tuyiga kiyigi bingi wokulidde
obugunjufu bw'okulidde mu famire mwokulidde bugunjufu mu bugunjufu kyekyo tukiteeka ku level ya bugunjufu ekirala amagundi gonna ebibiina ebirala byonna bigenda bitendeka nga walaba nga Young Democrats UYD yavaamu bano bonna bampuga baani bonna okusomesa kwetaagisa anti mbadde mmalayo nti abantu bwe tugenda mu byobufuzi tuyige okwawula obeera ne mukwano gobeera ne mukwano gwo mu bubi ne mu bulungi ne bweba timukkiriziganya mu ndowooza kubanga ekyo kibeera kyanjawulo. Njagala okulaga nti buli lw'obeera omuntu tosobola kubeera nga weemalirira, oyinza okubeera nga weetaaga munno. Simjasobola kujja ku mukolo gw'NRM. Lwaki? FDC ne mugamba bw'aba gwe mba nfiiridde olwaki sajja ku FDC ne mugamba etya? FDC Kakooza nsobola ogenda. Kakooza bw'aba ayina omukolo nsobola ogenda. Ogwo NRM tugumutwala. Naye ogwa Kakooza ng'omuntu. Nafuirwa muganda wange. Nende Kakooza nga gusa. Tubadde wano mu by'okuyambako Wakyanyo nga mulwadde. Kakooza nga tutambula ne 100%. Kakati era ndi mukuzika kyenye twali naye budde bwambula obuzi n'enjani abantu bamuwulire eddoboozi twali naye kati ebyo abantu balina okubitegeera twogere ku mazima. Pulezidenti yakaweereza abantu bameka ssente abatamuwagira abagenda mu ddwaliro nabo njaga okukubulira nti n'omuntu omu gwesijja kwogera yamunona eggulu namuga mu ddwaliro ngaali bubi. So abantu bamakiwalinge nti bakule mu byobufuzi nti biyingiremu nga tonoonyamu kunoonya bulabe naye noonyamu omukwano. Yes, tuyinza okubeera nga tetukkirize era nze tonteekako olukomera bwe mba njagala Joyce Banda wanupu mukwano gwange that's it. Ne Joyce bamutaddeko n'omuntu mu constituency. Nawulidde ni pulezidenti w'ekibiina agati agenda ku mulumba. Kyatamula baagaye tulumba mityana. Sisi byakwekweka byamazima. Njagala abantu bave mu leve eyo bagende mu leve endala. Ate buli lw'obeera omukulembeze nga toyagala graduatinga mu eyo situation oleetera abalala okubeera nga bakugoberera nti gundi yakola ekyo. Kino kivaawo kitya James Goli kivaawo kitya kino nti omuntu omulabe woono si bulabe kivaawo kitya kino okulowooza nti ogende woono oli mulabe. Okutendekebwa nzikiriziganya ne Honorable Ssemujjungana nti ebibiina byonna singa birina ettendekero lyako bano ekizibu ffe bwe twagenda ekyenkwanzi batandika kadaship y'omusomo ekyankwanzi muli ennyama naye byetuteesa ekiro byetuteesa ekiro tebabeerayo ebyo babikola mu nkomero naye byetuteesa ekiro tebabeerayo. Ekyo si kikulu nnyo naye njagala today nti debates ensi zonna ezikulaakulanye zonna zibeera issues. Buli lwojja mu kibiina kiyingire nga mulina mutual interest ebagatta abantu bave ku leve eyo berowooza okulowooza nti omuntu kubanga nedda abantu balumanga ebitooke by'abantu ne babapitema kati abantu nti olwokuba Joyce baagala mukwano gwa Kakooza asomola ebyama ate asomola ebyama kigenda kujjako endowoozayo gwe bwoboyaga Honorable Ssemujjungana muwuliriza bulungi n'agamba Katonda agende ne mugisha muntu yasigala mwefutiriza okuba olw'endowooza ye nti yali alowooza objectives z'ekibiina ze kimugamba mu bajja okutereereza ensonga oli n'agenda yekka naye tikyamuggyako kumugaa nti era kati muntu tamanyi nti Ssemujjungana mukwano gwe yamuteerako campaign. So please bwe tuba twagala ebyobufuzi okukula na bino ebyefujja okubibikola ku bantu twawule decoration y'embaga tefaanagana ya Christmas birina enjawulo. Bye Ssemujju atunulidde tikiti mu kalulu akaddako balina oluwaniriza abo batunulidde tikiti akalulu akaddako balina oluwaniriza bawaana abakulembeze ne bakola buli kimu. Nze kyenebazawo Katonda n'ekiraba kimanyize ndi musajja musiraamu. Palamenti ya Uganda buli mwaka mubeera mu bajeti ya kuziika ababaka 10 buli mwaka. Bwe tukola bajeti ya palamenti mubeera mu 10 death betusubira abanafa 10 nade mbuza byakasokoso mulina garanti ki nti omwaka guno bajeti gyetwakayisa mwabe 10 siibeemu kobo wingo musirema atukwagala nnyo tuyina gy'olaga
nze njanya abantu abakola nange bantegeere nze tebantiisa nakalulu kaddako Medi you cannot ni musajja musiraamu bajja kusimbako omuntu bakuyisemu eggaali oyinza otuukayo nga sikyaliwo nga tebagenda kunsimbako nga nafadda bantu tedda banziise bakuyisamu gaali no tontiisa nakalulu kaddako abakulembeze abasinga obuzibu tufunye bafuuse bakalulu kaddako nebekola bino nebekola bino nga bakulu obalaabe baali badde bawabula bannaabwe naye ne bamuteeka ku mudumo gw'emmundu ng'alowooza kalulu kaddako eggwanga biteeramu bantu basobola kwogera mazima nga buli omu atunudde kuwangula kalwagere mpamira omusasula omusaala eggwanga eryo mulyerabire era nze njanya abampuliriza ku CBS please munzijeeyo ey'okuntiisatiisa mu kalonda ate ateekeko kiwandiiko ekigoba mpunga omukono tugenda amanya gamwe gatambuza temugenda kudda please nagamba omuvubuka ebukasa ku kyalo gy'ensula nagenda okuyingira palamenti wano w'ensula nga nagulawo ne mu lujja nga mulimu emmotoka 2 lwaki olowooza nti traffic jam abeera ku Jinja Road naye abaka ba palamenti nti bwe naaba mu palamenti siba kubeera nange omu ku banabeera mu traffic jam nga nyinamu emmotoka obuzibu bwonna bwe tuyina bwewo abakulembeze abaali badde bawabula bannaabwe ne babayigiriza bino okutereera kijja kutwalira Uganda bw'ogenda eggana kati gyekiri eggana abakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi tebeetaba mu kulonda babeera ku kitebe ne baba nga bo batambuza kibiina naye wano abali mu kibiina ky'ebyobufuzi abakitambuza chairman vice chairman ani ate basooka okunoonya kaadi ne balyoka boyolesa abaddako wano yoleke gwe mubeera naye kubanga akulembedde ate naye kaadi ajagala ebibiina sente zetufuna zetwayisa mu pamiri zigenda mu bibiina tezaalambikibwa zaali badde zaawulwako ng'abantu ababeera ku headquarter tebeetaba na byakulonda ne batambuza political parties ebibiina ebitateekwa kuzimbibwa ku kaadi y'akalulu kaddako akalulu kaadi nga yolekewaayo tujja kufuna kaadi owedde otakole wodi nze constituency gyenkiikiri abamanyi bino yonga emedi nze ndi omu kuba ntambula campaign negwako nga ne mutaayi tugenda kufulumya amannya mwena buna temujja kudda ate obulungi nze mbuwangaddemu abakutiisatiisa obutadda njagala nnyo nzira ntera basimbawo kagenda okugwa nga kamukubye ate ngaakugambye nti ffe twakuleeta n'omusimba kubwerosi ne bakamuwujja naye nga yagenda ffe twakuleeta yamanyi be baleeta neero yesimbye tasobola kwereeta so ebibiina ebimu kubijja okutereeza wano kutendeka abantu ekyokubiri tufune abakulembeze n'abatandikawo ebibiina ebibiina bisobola n'okutandikibwawo kati nga olaba kasiita ne batandikawo ekibiina nga tebagenda kwesimbawo nga kyansonga za byabusuubuzi kyansonga za bya leba byabakozi kati abantu ne babeeramu nga bamanyi nti ebiruubirira byaffe bye bino naye bino ebyaffe ebitandikibwawo abantu ne basinkana mu stenseni ne bagaa tetulina kadi omwaka ogujja tuteekewo ekibiina ne bakiyingira awo eggwanga tebalina gye bagenda litwala mu byabufuzi era tujja kwawukana biringa ebya Kenya baba bava ku luzzi ne bateekawo ekibiina bwe kibayisaawo enkeera ne bateekawo ekirala kati political parties bakubeera institution za state nga bwolaba Makerere bweri awo nga n'abantu bajja ne bazisomako abasajja baava eggana okujja tukyalina Janankumbi ekibiina kati kiri mu buyinza ne batulambula ne beewuunya n'okwewuunya engeri gye twetaba mu kalulu babuuzamu nti nze ndi desk officer Buganda mulina polling station mekakange nendeta ekitabo bagamba temuvuganya muli muzannyo kati kyemaliriza nakyo kati wano mu Buganda wano mulimu ebintu bibiri akalulu akawedde Joyce akubulire political party gyalimu yasimbawo ababaka bameka ebifo ebirondebyako biri 15 mu 29 ate FDC batwaweze 210 siri sure wano ba Joyce tebaweza 300 wano osanga nga abantu besimbyewo mukaaga ekisolo nga temulinayo yadde kansala yesimbyewo obudde ne mubumalawa ne mubungeetera wano naye ng'ekisolo gye mutalina kansala temulinnyangayo temukolangayo na nteekateeka kati Museveni n'alyoka ababba ne bakakoza wano ne bafuula n'ebigere ojjukira kaluka Besigye aka 2021 bawuzanga ababesigye balaye nibagaa tulonde tuddeyo tulunde ente zaffe temulinayo yadde agenti
kati ebibiina by'obufuzi byonna bye nkugamba bino mbiyiseemu nze nakesimba emirundi 3 nga nkulembera kampeyini ya Besigye ne mutuuka nga mu disitulikiti emu temulina abakadde twamusimbawo Karamoja n'adduka ku nomination yegatta ku NRM olwo twasimbawo walibudiye olwamwasenza nomination neza public address system nadyako amasimu ekirala ekikulu wane waffe wano mulimu ekintu abantu kyebateeka okuyiga nze nali mu kwanjula kwawana bamanya Mushega mudiringanye nnyo abantu banansonyiwa nga mulaba ayingire Bushenyi NRM nange balina nga Mushega ye deputy president we FDC bakabwejere ba Maria Karolo baminisita ba gavumenti bonona nga baze ku mukolo ne bona agende lukunjira wa Besigye basanga bajji mu mwezi bagenza okuziika bali wamu kana akajanja ko go wakakoza era bali batandise nga tuziika kyanyi mamu kasoza amalaba gamba please abagoba abantu kyanyi bwatisi abadde yeyisa yonozo gabe nale muntu nyeki wano mpisa situko kuyigeze ez'obuntu actually abakulembeze ffe tuleetera ensonga anti abakulembeze bwe tufuna level Honorable Kakoza ne Honorable Ssemujju byonna bye boogedde bituufu era nzikanya nabyo ebintu bingi era bakugambye nti baagala bamuli waliwo abantu abankubidde n'essimu nga balonzi bange kyanneewunyisizza nnyo ate nekinsesa olina ngamba Honorable akalulu kagenda ne mugamba nti akalulu kagenda lwaki anti kakati bagamba kakati mpuuga oyo ne mugamba nti kakati mpuuga obadde oyagala nkole ntya anga Honorable wakiri mpuuga omuleka wakiri mpuuga muleka kakati omuntu mukwano gwo talina kyakukoze naye nti kubanga waliwo abagamba kakati n'ekyemikono kyayogeddeko bakyogeddeko naga kituufu twabiwulidde nti ate ssente mwaziyisa ne mugamba bootegedde nti mwaziyisizza ate lwaki oŋŋamba ekintu naga anti kakati kino kyekitrendinga bw'ati omulonzi sijja kumwogera bwe yaŋŋambye nti anti kyekitrendinga kakati awo Medi abakulembeze basobola okunenyezebwa naye n'abantu baffe bategeere nti ebimu nawo gumutawaana gwabwe bw'obanga ddala oli eyo ng'oli mulonzi nga naawe okakasizza nti waliwo ayina endowooza bwe naye n'oga nti kino kyekitrendinga kakati enkyoba oyagala omuntu akubuulire mazima nga ggwe mwennyini omaze okugamba nti anti omanyi kino kyekitrendinga kyekitambula naye ng'ekituufu okikoze eki okitegedde naye oyagala ekikola ki ekitambula ekyo kyabulabe eri abantu baffe era namugambye nti oyagala Uganda empya nti njagala ng'erimu amazima n'obwenkanya nti njagala kakati bw'onooba ogendera bugendezi ku kitrendinga naye ng'ekituufu si kyoyagala then Uganda empya ogenda gisangawa Medi ebintu ebyo byonna nga bimaze okwogera njagala abantu bakkirize nti omuntu ne bwe muba temukkaanya nakikugambyeko nti Ssemujju bw'aba alina obutakkaanya ne Medi tekitegeeza nti kyatteeka nange nina okuwaona obutakkaanya naani ne Medi obutakkaanya bwo ne Medi bubwo gwe nga Ssemujju nze Medi bw'aba mukwano gwange tekiŋŋaana kubeera mukwano gwo Ssemujju ate nga ndi mukwano gwa Medi kubanga mwembi mbaawula nenge gye tuddukanyaamu emirimu njawula n'olwekyo abantu baffe twasaana kino kivaawo kitya Joyce kivaawo kitya bonna bogedde ku training nkoba za mbogo ozijjukira era ne ba products abankoba za mbogo banjawulo UID ogijjukira era ne products za UID za njawulo era olaba nti engeri gye bakolamu ebintu yes naye era olaba ng'abantu abo baati banjawulo kitegeeza okutendekebwa obulungi mu by'obukulembeze mu by'obufuzi kintu kirungi naye n'ekirala Honorable Ssemujju ayogedde ku nsonga y'okulabira ku balala kirungi nnyo okulabira ku balala nammwe ne mulema kugwa mu ntata nga bali gye baakola ki kubanga bo osanga tebalina kwe balabira naye at least mwe weemuli okulabira ku bo abantu babeere bakkakkamu tokyawaganya abantu nti kubanga gwe kyo kyoyagala kati gwe obusungu bw'olina ku muntu nze ate si bwe muyinako n'olwekyo tobunteekamu si buyina siina gye ŋŋenda kubujja twagala kukola mirimu gya kibiina wendi ndi lawyer eri kibiina gyendi ndi committed eri ekibiina gyendi ebisaanyizo by'ekibiina mbiina ate n'ekirala ekintu ky'okutiisa omuntu nti kaadi ekyamazima siri omu kuba kitya nedda nze nkola kituufu totya tibana ku makaadi ekibiina kimanyi ndamu kiri totya tibana ku makaadi nedda sikitya Medi sikitya kibavudde baagala okuba kale kankomyo
tumaliriza ku nsonga emu nti alina kuvaako ye ne banne kubanga bw'ataaveeko era ojja kulanga n'omwaka ogujja ng'ajja ayogera ebintu bye bimu nga n'omwaka guli era ajja kudda ayogera ebintu bye bimu naye bwe tuba twogera ku bukenuzi naddala oba obuli bw'enguzi ebyo ebigambo byayogedde ate abikyusa nno lunaku okusinziira ku mbeera nga bw'eri Mwami Museveni alowooza bulowooza oba atunuulira embeera eriwo eyo embeera eriwo mwayogerera kati omuntu akategorizinze obuli bw'enguzi n'alaga dishonesty n'alaga mistake n'alaga ki ye muntu y'omu eyali agambyeko ku kalisoleso wa gavumenti nti abakenuzi baleke mwana tulekaleka kasita sente ziba nga bazinvestinze wano nti omuntu y'omu tasobola kukugamba nti kakati alumye n'ogwengulu naye ng'okukuluma ogwengulu leero si lwasoose okukyogera yagamba ababbiru luli yagamba IGG kubanga IGG jjukira yakola report ez'enjawulo n'amubuulira baani ababba ssente betkamya alipoota Betty Kamya gye yakola waliwo yagamba nti trillions 10 zeziyisibwa mu bukeno zezibbibwa buli mwaka kati kitegeeza nti Uganda kumpi tesigazaawo ssente ng'ezo zimaze okugibwako trillion 10 n'akola alipoota n'amugamba nti weetaaga okubeerawo lifestyle audit kwe kutegeeza nti Media ono afuna ssente mmeka ku CBS nti afuna bweziti naye emmotoka gy'avuga agisobola otya ku musaala ogwo essaati gy'ayambala bw'ogattako ewantu gy'aliira ewantu gy'agenda out ku ssente zaafuna nga tebikwatagana Betty Kamya nga aleta proposal mu ripooti eyo awo Museveni wefuna ripooti eyo yagambira nti abantu bange baleke bonna abagendako ennyo ssente bayinza okuzijja wano ate ne bazitwala ebweru nti waakiri kisingako ssente zibabbi bazinvestinge wano kati omuntu bw'atyo tayinza kukugamba nti ate alumye n'ogwengulu okulwanyisa obukenuzi ekyokubiri obukenuzi gimu ku misango egya Naggomola kati oli tayinza gamba bugambi nti obukenuzi ate obusonyiwa tosobola kubusonyiwa then oba ogenda bulwanyisa otya ng'obusonyiye mistake kyangu nnyo buli muntu okulooza nti eyo mistake okiwuliriza mistake kikaaki nti sobi bagikuwadde tutegedde okiwuliriza kati nze ndowooza ng'era bwentera okwogera ku nsonga eyo nti ekyokuddibwamu eri bannayuganda buli omu kugatta maanyi ge kulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni eva mu buyinza ono Sserwanga Lwanga ndino Luwanga Lwengo njagala abakubya amasimu bawulidde njagala kulalifayinga ku bintu bibiri Ssemujjunganda kyayogedde nze ndowooza ababaka balina okulwana ennyo kubanga tebakuseera mu katale nga yombesa ku bajeti yennyini be bagiyisa kati abantu bali 2,200 ezo ssente baba bayisa bajeti baziinako obuyinza kati balina okumakinga sure nti lwaki ssente ezo zigenda mu kiremu nga tebaziyisiza ekyokubiri ekintu ekikwatagana n'obukenuzi abantu society gye tulimu yereeta enguzi medi bakukwata obwale ne bakuteeka mu CBS oba n'ogenda wa bw'omala okulya essente bw'otuuka ebizira ne basooka okukola nti bamweyimirire ge mazima matuufu tikyabuntu kikyeyimirira omuntu okweyimirira someseza ubuntu obuntu sooka okireka ekyo kyali olyadde essente za gavumenti emukutte mututte mu kooti omusango gumuziseemu gwosookayo kakati gwe njagala nkubule mwameri nagenda nefuna training ya anti-corruption methods abantu be balwanyisa enguzi naye gavumenti erwanyisa amakongresi